Hey Shyroota, how are you? Ufachi Jonah. Jonah, I'm on an interview. Jonah was asking you about something, and you wanted to clarify. I wanted to know. Hello, Shyroota, how are you? I'm good. This is Jonah. Jonah? Yeah, David. Jonah Sentongo. Yeah. I would like to know what relationship are you guys having with this gentleman over here? Oh, yeah, we are friends. Your friends? Yeah, I thought your boyfriend and girlfriend. we are friends. Only that? Mm. Ufachi akugamba. Wamashaishe bye. Are you guys pushing on something with Shyroota? For that you'd have asked her. But me and Shyroota, I know like we are good friends. You're good friends. For what she can clarify about it, she will tell you. Said It yeah, was a why not good question. clarifying? It was a good question for her. Era gwe wandibuuza ekyo. So, but Jonah, like, it's not bad for me to have a female friend. Okay, mbaniriza nnyo mwena abatulaba. Nze Jonah Sentongo mbaniriza ku mukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files. Gwe neeyakatwenga kugenda ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga yina ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo olunaku olwaleero story ya njawulo nnyo era mu masekkati gaffe twegatiddwako omuyimbi Nakinkwa ate agenda okufuukira ddala ensonga. Abangi mwamulabyeko ndowooza mu vidiyo bwagenda ddala mu maaso n'okuba nga ate butraininga ng'ali ne mwana muwala Shyroota. Yes, abantu batandise okuba nga ate batukomoka omugambo nti bagenda ddala mu maaso n'okuba nga ate bedetinga. Ku nsonga eyo yennyini nnyini agenda kuba ate aclarifyingamu ku nsonga ezo. N'olw'ensonga eyo tumanye watya ne musical career ye bweyimiriddeyo bwayi. Ebyokuyimba industry yo agiraba atya. Ate tunagenda ddala mu maaso kansabe ababuzeeko ate tweyongereyo n'ekituleesa olunaku olwaleero. Poza kuba tulaba. Balamusiza abasebo ne bannyabo. Amannya gaabwe bampita Wheeler Starry. Abasinga bampita Wheeler. Balamusiza nnyo ate ne Sentongo we bali kunkyaza. Twesiimye nnyo. Erinnya nga zzungu nnyo. Si zzungu nnyo era Wheeler ye basinga okumpita Wheeler. Ova ku ky'okuba nga weetuuma Wheeler. Lyavamu nti awo naye okuva dda njagala kubeera star. So it came from I will be a star. Okay. Wheeler star. Yeah. Kuva dda oyagala kubeera artist. Oba olinako n'ebirala bye wagezaako okuba nga ate. Nze naye muzanyi wa mupiira. Okay. Naye we natuuka ne mmenyeka ne nguvaako. Oli osambira mu ttiimu ki wano mu ggwanga? Nali ndi mu Villa. Naye baali bakansayininga ebyo ebiseera. Naye nakamala senior 6. Which year was that? I think like 2016. 2016. Yeah. Kati byali bitya mu Villa okutwaliza awamu? Saalwamu nnyo cause that's the time when namenyekera. Nga nakamala in my vacation there. Okay. Wali operforminga role ki ku pitch? Oba wali osamba nnamba ki? Gye nayisinga okwagala nze kuba banzanyisanga nnyo okuva mu ssomero nga nzannya nnyo 5, goolo ne 11. Amalefta nzanyisa bagiyita konodo. Left eba kono. Kono. Okay. Nayiwa kono. N'ebintu ne bitatambula bulungi. Kasita namenyeka omupiira ne ngwesonyiwa. Awo wamanya nti career yo ey'omupiira yo esemberedde. Because nali nasaba Katonda nti bwe kirijja ku mupiira oba okuyimba nsalirawo kimu. So it gave me that champ eyo. Bwe namenyeka nentegeera nti Katonda ntadde walala. Ekitegeeza agenda ddala maaso okuba nga ate opracticinga ebintu bino ebibiri ebyenjawulo. Okuyimba kusa n'omupiira. Nasumbuwanga nnyo sisita wange mu biseera bye nabeeranga naye nga nnyimbira nnyo mu nnyumba buli ssaawa. Nga mpogga naye ng'agamba ompogganira. Ng'olwoddamu buyimba ki bw'omayiminga awo mu mpola? Nze nali muntu wa Eddie Kenzo ne Radiant Weasel. N'omukulu gwe bayita His Excellency Obwai. Wow. Tunagenda ddala mu maaso ko tuweeko kapera on one of your songs. Oba onjagala oba tonjagala. Them bombo clad people them say you don't call me I don't call you. Simanyi na kumanya
When your best friend turn your enemy, when your boss don't pay your salary, Lord forgive them because they don't know what to do. Simanyi na kumanya. Wow. Olina lyrics nno ez'akabi. Olurimba baluyita We Move nalukola ne muganda wange Fefe Busi. It was a collaboration, eh? Yeah, it was a collaboration. I did it with Atin. Twali mu studio ne Atin. Atin n'angamba olurimba lwetaagako Fefe ne nfata Fefe. Kalo kasita n'amunfunira. Wow. Gwe wawandiika lyrics zirere. Yeah, nawandiika then Dr. Brain nanyambako ku some verse eri omwo. Nakwatirako Fefe yeewandiikira ye yajja n'akubalwagayo. Olabika industry eno bukyanga ogiyingira ogezezaako okuba nga ate okola emikwano emiyimbi okutwaliza wamukoza tekyakuzibwa lya kufuna Fefe Kalo Kasita yakulinkingawo up already. Kalo Kasita was my friend from Wamba. Oh. Before me even thinking of being an artist. From where would you guys start? She used to do live band. Yeah. Nayicha ina musomero. Yeah. She's a nice person. Era ne wemba njagala ekintu kati nzimukubira amagambo. Why? Mama King. Bikole njagala kino. Nampisawo. Let's talk about the studio session with Fefe Busi. Kyali kitya? Temwazibwa lyo manyi ebiseera ebimu mpulira nti abayimbi ogimbeera mu studio. Oyinza okwesanga nga oluyimba mu voicing for over a week. No, actually, thank you Fefe Busi. Omusajja musiima nnyo. Fefe Busi, when nali mu studio nga ayina show. When I inkolera mu oluyimba lwa Move ne Fefe. So twaliwa Atin Pro. Atin n'angamba, you know what? Oluyimba lwandinyumye nnyo nga luliko Fefe Busi. Ne mugamba Atin omanyi katunoonye ku Karo. So Karo nanfunira Fefe Busi. And Fefe teyansumbuwa. Teyansaba sente. Omanyi bw'oba ojja mu industry abantu abasinga bakulembeza nnyo, especially ng'oli upcoming. Either tajja kukuwa oba ajja kusumbuwa. Naye teyansumbuwa. And I appreciate that for Fefe Busi. Bw'obeera upcoming artist tebeezayo gye bakusabamu akasente okubanga okola nabo collaborations. Abamu. Sigamba nti bonna abamu. But Fefe didn't ask me for money. Teyansaba sente. Yankoleranga ghetto boy, nze nakulira mu Kisejje. Ebintu ebimu era omuntu andaba kati n'alaba omwoyo n'agamba ono kyeka talina mu struggle nedda si bwe kiri. Okakasa akolera mu Kisejje. Ng'olabika nga planned kid. Endabika y'omuntu tasobola gikyusa kisa kya Mukama. Kisa kya Mukama. I grew up in Kisenyi bwe banzaala mu Kisenyi. Are your parents still there? My mom. Your mom? Yeah, I don't have a dad. You don't have a dad? Yeah, yafa nga nze ndowooza sinaanategeera biri ku nsi. Oh, so sorry about that. So kati embeera okuzookya ne mami wo? Buvubi. Okutuuka wano buvubi. Omuntu bw'atasobola kunnyonnyola what single mothers go through. Kyova olaba nze mpanya abakazi ekitiibwa. Kubanga bwe ndaba omukazi ne mba simumanyi mulabamu ekifaananyi kya mama wange oba sister wange nti whatever she's going through at a point even my sister might go through it so amujajinga oba kikoze ng'omwana omulenzi bw'okula ng'olaba ebintu ebimu especially nga okuziddwa maama there's something you know about life. Yeah. Do you have any other siblings? Yeah, I have a sister and a brother. Okay. They are still at school? No, kind of, I'm the last born. You're the last born? Yeah. Oh, kyewuunyisa. Badde manyi nti oba gwe first born at your... I'm the last born. Yeah. Okay, let's talk about music. Did wasalawo kubanga ate oteerera ddala mu kintu ky'okubanga osalawo okukubira ddala endongo? Endongo nagiyingira officially okuyingira endongo nagiyingira mu after lockdown I think. Yeah, after lockdown. Naye nyina ekirooto nga nyinayo obuyimba obutini naye nga obukoledde mu ka studio eyo mu ghetto biki mitwalo 5 2 audio naye nga naye sirina na YouTube channel. So mukwano gwange by then ye yali amanyi alina experience
mu music oyo gwe bayita gayo nanyini risky music nankwata ku mukono yalinga manager okutwaliza wamu yalinga manager by then ye yali manager wange nga yakola kye tusobodde so until manager wange ata naye bwe yajja nankwatirako kozi ye ata yali kyali wange okuva dda naye nga aŋŋamba nja kuteekayo omanyi ba DJ ata so you never know kati naye nga takussaayo biseera yali alaba nga omanyi nawe tubeera mu struggle ffenna kati naye DJ ate agezaako kwepushika kwebrandinga ebyo biseera ate nga naye bikyakwataganye naye era he didn't give up on me era naye najja ne Gael bonna ne bakwatira wamu ne Gael Will oli n'agamba kati ye kagira akola ebintu ebisinga bye babikwasaganya until now. So how did you find the industry? Omanyi abantu abamu agenda n'atandika ekintu kyokuba nti atandise okuyimba on the way na giving up n'agamba music talina gyantwala, let me find some other ways ekya music eriwo ekyokuyimba kankiveeko gwe onto your entire journey did this keep on motivating you n'okubanga kikuleetera okubanga ate you concentrate more into the music industry? Well, I don't think there is in everything we do in life nti waliwo ekintu ekiri straight buli kimu kiina amakoona nti bw'ogenda okugamba nti ogenze mu film industry you find a lot of things that obstacles kyetwandiyise obstacles so industry eno ya music si nyangu naye music wamuyingira otya kyekisooka abamu bamuyingira nga business abamu bamuyingira nga passion abamu bamuyingira nze nayingira music industry nga nkimanyi I'm aware of things because I had the artists way before who were my friends nga bwolaba Karo Kasita nalabanga ebintu bye bayitangamu so nga bw'otunuulira endongoyo nga bweri ng'abamu already mu industry nali nkoze ki bamanyiiko kati yes challenges are many era tusobola kwewalika naye ate how do you handle it and all the pressure that comes with it nti nga upcoming there are a lot of obstacles that you're gonna meet so ekisookerwako ddala ebisinga nti people to embrace you okwagala atyo ate gwe nga gwe omuyimbi naawe okusiima nga gwe nti tulina abayimbi balina two faces nti besides okubeera nti oli muyimbi naawe oli muntu ensobi zenkola ng'omuntu ziba nsobi zange ng'omuntu ensobi zenkola ng'omuyimbi tezirina ku affecting ate omuntu gwendi you get it so but the problem is some people bakigatta kati nosanga they are colliding now for me omuntu bwandaga eno nti tekikoze nenkuwa oluyimba lwange nogana oduzanya I go on to another thing. I see why did he refuse to play the song is it the beat is it me not singing well because buli bw'otandika okuyimba nze industry nakalimalamu emyaka 3 kati officially serious business 2 years nti ntandise kati okuyimba officially si buli muntu nti ne badidde bajja kuwekamingirawo nedda nti oba media houses are going to look for you bakuzanye no nti oba okubiddewo oluyimba lusooka no kiba kisa kya Mukama ate nga gwe omuntu nga Alien bwe yajja Alien came from nowhere naye nga ate bakugamba nti Alien yaveeri yaliwo ng'ayimba nga ne bafayino we bali you get it but it's God who made him who he is yamuwandako eddusu Katonda papa oshegeera nti some people are embraced with that nti aliko amaanyi ga Katonda nti lwekyo osobola mukola oba oluyimba oluzannyo oba toluzannyo music wajja sigala azannya so bintu byanjawulo oshegeera so nange Mukama yanziguyira nenfuna opportunity nti nina abantu abanyambako ne banteekayo nti nsobola okukola ka video nsobola okugenda mu studio nsobola okukola oluyimba before kye nayikola sikola ki sirina I didn't have it yeah. Was your family supportive towards your musical career? At first no. Mama yagamba ki mu kaseera ako? Yayomba. Nosanga agamba ogenda tandika okunywa enjaga.
already njirabika. Already njirabika. Togirabika ssebo like Abasinga bangamba. So yagamba ng'atya mukadde. yangamba kati gwe laba amaviiri abofaanana empale ziri eri bitatu amugamba this is me, this is my brand. Naye nga takikkiriza ne kati baŋŋambako omukozi yaŋŋamba ewaka naŋŋamba nti waliko bwe yali awo nga ndi ku some interview on a TV station n'agamba mbu laba ekyana ekyesiriwaza mbu nakyo bakikyazza kyogera eki yagamba they never believe until your life keeps on changing. Yeah, so because munaye nti tulina abantu abaagala otulaba nga tukyuse naye nga mu nkyuka yaffe ey'obulamu okukyuka kize kitya nti ate obulamu bwe bukyuse lwa kuyimba tebakiraba mu magezi abamu kale ate n'osanga nti oli obulamu bwe bukyuse lwa decision gyakoze ey'okugamba nti kale agenze mu magye agenze mu bintu ebirala okitegeera naye right now nti nze mu struggle yange nganze nga Wheeler okuyimba njaga kukyusa obulamu bwange waliwo ebintu byenjagala okwekolera like kyusa obulamu bwo to be okay nti I can afford to do something nti omuntu bwandaba zino essaawa takimanyi nti empale eno gye ngenda mu wino njijjeyo ntya how did I get that trouser kuba mbasibbye basikoze eki bintu bingi that comes with it okitegeera omulimu gwe gwokola gwe guba guleese ebyo kubanga manager wange bamufunirayo bu birthday awo nengenda nenimba ne bakuwayo ekyabiri nemanya nti kuliko kalwenti kange akakazigo ate ekirungi management ezimpanga bwe ziri sometimes baba bampadde nengenda nenyimba bwe bakufuuwayo nogenda okwesanga nga omuyaya akwadde obusente so kati essaawa zino yo under a management Risky Music Management Entertainment mulimu abayimbi nga bameka and what did it take for that management okubanga ate ekusayininga tusanga abayimbi ab'enjawulo bangi bali eyo but tebalina management ate bayaya n'okubanga bafuna management ezibassaamu omusingi okubanga nabo bafuuka abaakabe Risky Music nga bwe kugambye it is the owner of Risky Music bamuyita Gayeyo waliwo ekifaananyi kye yali andabamu kye naye seerabamu omanyi munnaye ffe twenyooma because ebintu byoba oyiseemu omuntu nakunyooma nti oze because you don't have money nti oli awo abantu bangi bakunyooma bwekyo bwe kibeera kati mu kunyooma okwo ate waliwo ekintu gyona kyoba ondabamu nga sikira nze nganze because of the disrespect and ebintu bingi byemba mpiseemu nebitanzikiriza ki kubirivingiramu nti nsobola okubeera ekyo ne bwe mba nkyagala kati Gayle yambirivingiramu that time nangamba manyi gwe wali weebiriviramu nga ye talina kubirivingiramu I loved music actually yeyandeetera okweyagayira mu kino kyenkola zino nengamba nti actually nsobolera ddala ate oluyimba lwange olwasookera ddala lwe nalabira nti nsobola lwa performinga lutya lwakola lutya oluyimba lwange olwasooka baluyita malayika lwali luyina 1K lwatuukako 1000 views on YouTube so tekiba kyangu exactly nti nali nze nkuganye ne YouTube channel naye simanyi nti you have to open up a YouTube channel tekiba kyangu sebo so that time era oluyimba olaba nga lukubya ate without promotion you're still an uprising artist just know that was without promotion because we didn't even know anything about promotion where to start from nti kati omanyi olina okulaba abantu we bati newe bati mu ndongooti olina okutambula ba DJ no we didn't know that by then twateekayo buteesi sitayiro ki gy'oyimba nyimba zouk nyimba afro nyimba afrobeat nyimba dancehall n'okurapinga ndimugezaako kati nze omanyi nze njigira ku mulimu I'm learning a lot of things okay after you getting
stick into the music industry. Byanjawulo ki bye wasangamu bye wali tosuubira? Oyagambye ogere? Tekirina buzibu. It's a lot. They are good and bad. Let's start with the bad. The bad is industry yaffe erimu okunyooma, obutaagaliza, enkokola. Ezo zo tezeewalika nti ne mu America gye ziri. Everywhere. No, it's what we can see. Anti here is what we can see. Nti nenga enkokola ziri wamu. Kinga okugamba nti obubbi buli wano mu Uganda, obubbi buli mu Uganda bungi. Naye ate bw'ogenda ewalala ate bwo batta, because we don't live there, we never know what is there. But since we live here, we talk more. Ne tugamba nti waneno bwakyasinze. Nenga enkokola ziri wamu. Every industry in the world erina enkokola. Kintu ki ekyenjawulo oli kye yali akoze in regards to discouraging you from your career? Waliko DJ yali mukwano gwange, amutwalirako oluyimba olwo malayika olwo lwali mu audio, nsina nakola video ne Darlington. Ne mugamba man, twali ku Skies. Acacia, that's yabeeranga waggulu awo, yali eboominga ku Acacia. Sky Lounge. Ngendayo ne mugamba bro, kubiramu akayimba, nali ne TON. TON VIP demo. Nakawulirizaawo ye yali alina okuddako after 6 what I think yali alina okuddako. Twali ku meza yemu. Ne mugamba mwana empisizaamu. MC Kati yali atudde nga wali. Nga ffe tutudde wano. N'awuliriza n'amaana n'ampa essimu n'agamba lwaki ebikuyimba tobivaako? DJ ekyoyo wakabe mu industry. Wakabe yeeyo manyi. Ali eyo. Osanga wali mwogedde n'omujjukiza. Nze actually ondaba, me I don't keep things. Ategere kati bwafuuse ensonga. Olaba Jonah. Nze muntu, I'm not faced by what life throws at me. Not in any bit of it. Nti bw'onkola ekintu Jonah zino essaawa. So you're not going to get any reaction from me. Why? Byendabye. Ku myaka gyange nze kugambye. Nali wedakulirawo mu Kisenyi nali nziba scrap. Tunda obuntuntu. Neefuula omulemu okusabiriza. Shegera. Bintu bingi bisasaana kwogerera wano, but right now tukyaliko omuntu bwe yaŋŋamba nti you know what, bireke. MC Kati n'amugamba laba omwana gw'ogamba okuvaako oli mukutta, mwaboonoona abaana ate ne bagamba nti yefe abatabaagaliza. That is MC Kati's statement. Era I appreciated MC Kati. Nemugamba mani webale kumbeereraho. Because someone defending you nga takumanyi. Just because awulidde statement oli omukusajja gy'akoze at that time. Era I appreciated him. Man, thank you bro. Era kyanzaamu amaani. Kati ekyo kyokka kyandeetera okwagala okukolera ddala. Naye ng'ate siina wantandikira, siina ssente. No one believe nti ne weŋŋamba nti kale ne bwaba mukadde by then yali anzikirizaamu nti I can do something. Era yali tasobola kunyamba financially mu music. Nti asobola okunkolera video. Shegera. Etubyesonyiwa. Kino ekikolwa oyo DJ kye yakola tekyakuleetera muli kuwulira nti music wabula nandi mwesonyi oba ki? Omanyi ogenda n'osanga omuntu nakudemoralizing n'owulira nga ne by'obadde okola. You feel like Jonah, I'm gonna tell you something. Kyenkugambye nti I'm no longer phased about life. Kyonna ky'owulira nti gw'oŋŋambye nti kijja kummeeya tekigenda kummeeya. Nkulaba bulabi. You're not going to get a reaction from me. Wabula, I will think of it nga nze ng'omuntu. Ngambe Jonah ngambye bw'ati. Okay, ne baba tanjagaliza. I'm going to make sure I do better.
You get it? Chekindeetedde okutuuka wano wendi. Okay. I inspire myself to make sure nti omwezi ogujja ndi bulungi okusinga we mbadde. Ate bwe nzize nkola ebintu byange. Kyova nti zino essaawa nkugambye osobola okusanga nyambadde essaati nnungi. But the other time I couldn't afford it. But now nsobola okuginoonya. Ne ngamba nti mu week nsevinzemu emitwalo gyange 10 nguzeemu essaati 5. I get your point. Nti whatever you tell me, any critics you will come to me with, I'll embrace it. But you will not see any reaction. Because at the end of the day, people say hurtful things. Wabula ate jjo noyinza okujja n'oŋŋamba nti mwana Willa, music mwesomye. Ne nkubuuza ku lwaki. N'oŋŋamba reasons zo gwe ng'omuntu. Kati ne nkugamba ezange. Oba ne sitakugamba ne nkugamba okay. Kati ate me I will make sure I do better. I do a next project which is better than the one I did. You get it? Bwentyo bwe neewa emirembe nze neewa emirembe bwentyo nti okay, you're saying music, I leave music because of that project I had probably. Okay, I'm going to do a better project. So I make sure from the beat, from the song, from the production, everything is better than the other one. Yeah. That's how I challenge myself every time. Okay, n'olw'ensonga eyo bantu ki ab'enjawulo b'osisinkanye aba artists ab'enjawulo abasobodde okuba nga ate baku aidingamukko mu career yo? Bannaye njagala omukyala gwe bayita Ava Peace. Ava Peace akubeereddewo? Omukyala yanvumako lwa ulcers kunnuma nga tuli mu shooting. Olwaki? Nti si gya mmere. Omuntu bw'ati aba akwagala. Aba mukwano gwo. No, at that time nali ndi busy. Omanyi nti obudde bukwatamu obulungi. Kati twali busy and then ne tugenda ate okushootinga some content and stuff, then enjala n'empisa bubi. N'ayomba gwe. So that's how good she is. Okay. Mpozi nga tomumanyi era ojagamba that girl. But she is a very nice person. And by the way, thank you, Jeff Chiwa, Muita Uncle Jeff. Sad Josh. Naye akubeereddewo? Baba akwagala. Lwaki takusayinira mu TNS? At already have a management. Yeah. Era asobola okujja. But they collaborate. Exactly. Yeah, that's what they I collaborate. meant. Somewhere, somehow. If we need Uncle Jeff is there. Ava Peace, I want to appreciate Ava Peace for real. Kati mbantu nga bombozeza mu bantu benina mu industry nti bange nti mmanyi nti bange. There's Ava Peace, Atin, Carol, Fefe Busi, badije nabo bwe bali abasiga obungi bakyali bange. Nyina DJ Masi, Lito. Nina abantu bangi okubamalayo, but the people abatadde ettaffaali ku side yange ennyo nti Ava Peace, Atin. Ati oyo omusajja tuba tukola oluyimba ye n'agamba luno oluyimba tulukole single, luno oluyimba tulukole ki? Bwe tutyo. He guides me. And then Daddy Andre. Okay. Yeah, also Daddy Andre naye waali. Daddy Andre andeetedde okukula somewhere in the industry. Omanyize nkugambye nkyayiga ebintu bingi ate neewe obudde oyiga. Nti Jonah, once I see some quality that you have that is nice, I can decide to own it a bit. You cop up with it. Nenkyeteekamu nange so that it can help me with my brand. Somehow. That's how I'm learning. Okay. Yeah, so I've learned a lot of things from Ava, Fefe Busi. Yeah, a lot of people around me. Even Kenzo, I've met him. Eddie Kenzo. Are you in the federation as well? Not yet. But obviously, where it's heading right now, probably every artist has to be under the federation. That it's time for you guys because Kenzo meetings in the president. So now take a bagolya copyright values so.
It's high time. We have to wait and see what happens, then we can go all of ourselves. Probably. Okay, eyo nga tuvuddeyo. Njagala kuzza wano eno essaawa zino ensi yonna ekimanyi nti your boyfriend to Shyroota, omuwala gwe bayita Sharon, emabegako awo yavaayo n'alumiriza Vyrota, waliwo ebitagenda bulungi. Twagala otubuulire, are you guys pushing on something with Shyroota? for that, you'd have asked her. But me and Shyroota, I know, like, we are good friends. You're good friends. For what she can clarify about it, she will tell you. It was a good question. It was a good question for her. So, but Jonah, like, it's not bad for me to have a female friend. Probably. She's just a friend. Eh? I'm just saying, good. So, I'm not clarifying anything. Okay. But if you need clarification from it, you should ask her. She will tell you better. Can we call her? I call her? Call her. Kanyanga amuteekako ako kennyini. Ofa kinakanya. Wuuyo akutte. Hey Shyroota. How are you? Ofachi Jonah. Jonah, I'm on an interview. Jonah was asking you about something. And you wanted to clarify. I wanted to know. Hello, Shyroota, how are you? I'm good. This is Jonah. Jonah? Yeah. Jonah, David. Jonah Sentongo. Yeah. I would like to know what relationship are you guys having with this gentleman over here? Oh, yeah, we are friends. Your friends? Yeah, I thought your boyfriend and girlfriend. we are friends. Only that? Ofachi akugamba. Wama shei bye. Ky'omuggyako mangu ku ssimu. You know akyariko sinamuggyako. Wamma Yes? aka video ke mwakoze ne tulako caption wali eri nti you guys are pushing on, ki ekyadde kigenda mu maaso? You can ask him all that. Why not you? Because yansindise No, gy'oli. you ask him. There's no, me, I've already told you we are friends. We are Now you friends. can ask It's him. something I told Because him. I'm too busy right now. I'm doing something. Okay, one more last question. Bye. Ofachi. Wama bye. Is it okay? It's okay. So, but anyway, let me leave that. Wama bye. Thank you. Bye. Bye. Alright. Ndowooza mwewuliriddeko naye omukulu kayongere okuba nga ate clarifying ensonga zino bakale nga zitutangazaamuko. When did you guys meet with Shyroota? We met some time back. I had gone to in Entebbe. There's a bar. I'd gone to perform there. I don't remember that bar. I met her there. She's a nice person, by the way. Bomutegera ona nti bomutegera nti Jonah Shyroota kyaliwo. Mutalina tabu. Wabula nti ebintu ebimu nga gwe ng'omuntu waliwo ebintu ebikusukako. Yeah. That's what I would say about it. Bintu nga ki? Jonah, togala tukola nsobi. Ndowooza okukola ensobi kuba neegendereza nnyo. Buli muntu agikola ne weegendereza otya. You're not God. Every human being. For kankubire Jonah. As human beings, we move in mistakes. You get what I mean? Tutambulira mu nsobi. Shegera. So, yenga yechovulaba, yenga Shyroota wouldn't say much about her because she's a girl. She's a nice person. When you get to know her. When you don't, it's on you as well. Temwafuna chance kubanga akunyumizaako ku byamutuukako. Well, young number naye, that is something I couldn't get involved in. Because I'm an artist, Shyroota is an artist. She's my friend.
So there's no way I would be in between such as, despite of anything, I wouldn't be among, I wouldn't be the person to go to. Yeah. Kale, since you guys are friends, enkolagana yammwe kati eyimiridde etya oba eri ku ddaala ki ery'okubeera emikwano? I don't think relationship as friends is determined on something. It's not. There's nothing that determines friendship. Okay. Yeah, all relationships. I don't think there is. Nalaba naye yatandika okuyimba onamuwaayo kolabo oba wagimuwadde? We talked about it. Probably we shall work. Jakola naye. By the way, ayimba bulungi. Ayimba. Nga bwe kugambye just alina okwezuula ebintu ebimu. So ate kitwala obudde. You don't wake up one day, you build something and just comes. I actually got a chance and I interviewed her some time back. Nangamba nga bwe yali ku ssomero naye byamutuukako ebyessomero n'abikomya mu kkubo ki. You as a good friend tofuddeyo kubanga ate omubuulirirako bambi addeyo asome oba osanga kiyinza omuyambako mu maaso eyo. She actually wants to go. She actually wants to go to school. She loves school. Ate jjukira bino ebintu byonna omanyi abakazi munnaye kitonde bakiyita kitonde kitonde kiri so delicate nti olina omukwata empola kubanga they are so sensitive about anything nti ebintu ebibabaako munnaye fe abasajja tumira amanyi okumira omuntu ajja nakubako laddu yonna n'ogimira ate n'osirika. But for women, there's that sensitive part they have in them that collides with whatever they're going through at that moment. Yeah, so. The majority got in to know about your relationship with Shyroota on the video that trended more on TikTok. Kemwabadde muzina waliwo n'akasookedde ddala you guys were seated somewhere naye nga mulinga abali mu mbeera z'omukwano kind of. I saw it. We're having lunch. Yeah, we're having lunch. Akavidiyo bakabakwata nawe, you guys didn't know? No, we didn't know. We went somewhere to have lunch. Yeah, because she happened to be in the same place I was. Okay. Yeah, then we went for lunch. Kati twagenda olaba akavidiyo kasaba. Actually, I can't see it. Obuzina bwe mwazinye bwabadde so an exception. Nga mulinga ddala abantu bali eri. Yeah? As if there is something bonding the two of you together. What was so exceptional about that dance? There was nothing, literally. It's just how everyone dances. I just did something with her, like how recorded Mukazi wa a muno video. ekyo mukwata bwotyo. But I'm so sorry you- to laugh, but so but you- nze waaba owange n'omukwata bwotyo. Sobola bikkiriza mpozi Naye nga she namukutte moved nti, on I already. didn't. No, I didn't hold her as you're saying. I'm so respectful when it comes to women. Yeah. But the way you guys were like, you felt each other during the dance. We did. I was even this far away from her. Ate ku lunch Lunch, we're having lunch. Yeah, we're having lunch. n'omukwatako n'okola otya? Bwe nkulaba ng'olina akantu wano osooka kujjako. Abaffe era ongamba weerongooseeko you having something Olumu oba tosobola kajjako. Oba tosobola kalaba. Naze akalaba. kale mmwe mwebuzeebuze naye truth shall reveal. Anyways, as we're winding up, your final remarks to the people watching us. Thank you everyone for watching us and keep supporting me and loving me. Thank you so much. And thank you, Jonah, for the interview. Next time nera tujja kuba tukoma tukolere ddala. Naye omwana mmwesonyiwe bambi. Tumuveeko Sharon, yeah? Nveeko. New projects? Yeah, I'm soon releasing. Yeah, and just in a few, I'm going to be dropping a new one. This one I have has moved for like 2 weeks or probably 3. Yeah,
I'm dropping a new one soon. Okay. Yeah, and then as more collaborations are to come. Yeah. Ate mbadde nsabayo. Mbadde nsabayo Osaba kisaba. omukulu Eddie Kenzo ka collab. Ajja kukakuwa. Ngenda munoonya. Ngenda munoonya. Okay, n'olw'ensonga ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Jonas Ssentongo. Ndowooza omukulu mmwewuliriddeko ebya Shyroota abyegaanye. Ne anyways, abantu baffe babeera nnyo ku ground okulaba basereebo baffe biki ebigenda ddala mu maaso kubanga ate bihappeningira ddala era ndowooza akavidiyo akaagize ndowooza tujja kuba tuli awo nga tulaba n'akalala. Tusuubizza endongo ye agenda kuba ate agiteera ddala. Mbereko, just go subscribe on all his platforms. Yeah. Where should they go? Wheeler Story, they just everywhere. Everywhere. All social media platforms. Okay, n'olw'ensonga sigenda kuba nga nte nsukka wano eno mbeere bulungi mweraba.